bwe babanga bakukyaye tewekyaawa. Abamu bagenda mwenge lwa disappointment za relationships. Kaseera bwe kati mu kifo ky'okujjukira Yesu eyakufiirira n'ojjukira omuvubuka eyakukyawa. Kaseera bwe kati mu kifo ky'okujjukira Yesu eyakufiirira n'ojjukira omuwala eyakulekawo. Ozibiriza bw'oti n'omulaba nga akukwatako. N'okaaba waawo. N'ogenda endowooza kanfune katasika. Ate bw'onywamu ate awo neeyongera nnyo mu bwongo obwo. Bwe kitaba kinywa oyinza n'okuvuga n'osibira ewaabwe ne bagobesa embwa. Awo n'ogenda n'obadde busigaddemu n'obunywa. Bwe babanga bakukyaye kimanye nga nti Yesu akwagala. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Bwe babanga bakukyaye Yesu yagamba mu nsi mulimu ennaku. Yokaana 16:33 yaga nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku. Yokaana 16:33 ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Emu ku nnaku eziri mu nsi. Ennaku eziri mu nsi nze ze neekakasa ziri 3. Ennaku esooka kukyayibwa. Ennaku ey'okubiri obwavu. Ennaku ey'okusatu obulwadde. Nsaba Katonda ennaku eyo yonna agiyola agimale mu bulamu bwaffe, agiyola agijje mu Uganda yaffe, agiyola agitwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu.